Oluvannyuma lwa mwami Kanyamunyu Matthew kuba nti kkooti enkulu yamusalira omusango ogwa manslaughter oba kutta mutali bugenderere nemusalira ekibonerezo kya myaka 5 n'omwezi gumu okuviira ddala nnaku z'omwezi 12 omwezi ogw'okuminagumu 2022 Kyaddaaki amaze obusibe bwe era ayimbuddwa olwaleero ku makya ga leero nga 12 ogwokuna 2024. Kino kivudde ku nti buli musibe asibiddwa obusibe obusukka mu mwezi gumu aba alina okufunayo akasiimo kusinziira ku mirimu gy'akola n'enneeyisa gye yeeyisaamu kye tuyita remission. So naye akasiimo ako kibeera kimu kya kusatu ekyobusibe obusigadde ng'oli amaze okukola omwezi ogusooka ogw'obusibe bwe. Era bwe twateekamu okubala okwo ne buba nti olunaku olw'okuyimbulwa ne lubeera olwaleero nga 12 ogwokuna 2024. Era ekyo kituukiriza Matthew Kanyamunyu n'aba ng'afuluma mukomera gy'abadde bw'aba yeeyisiza bubi waliwo ennaku zituba nga tugabye era ne tuddamu ne tuzimwongerako. Tulina ennaku 3 ze tusobola musibe gy'asobola kuba ng'afulumirako. Tulina kye tuyita latest period of discharge ekitegeeza nti obusibe bwona obukola nga tetukusaliddeko olunaku yadde lumu. Ne tujja tubeera ne kye bayita earliest period of discharge. Earliest period of discharge nga bw'oba ofunye akasiimo oba ofuluma ddi. Naye olunaku olwokusatu kye tuyita final day of release bw'oba nti oli yes yeeyisamu bulungi ate n'atuuka wakati n'abyonoona ennaku ezaali zimusonyiddwa ne bazimuzzaako aba afuluma ddi. So nti kirungi ono akoze obusibe n'abumala nga tewali kuba nti bamwongezaako ku nnaku. Busibe ki basibe eki abatafuna kasiimo kano? Bw'oba nga baakusalira ogw'okuteekebwa kalabba tofuna kasiimo kano. Bwe baba baakusiba maisha kiba kitegeeza nti togenda kufuna kasiimo kano. Bw'oba ow'amabanja oba togenda kufuna kasiimo kano. Bw'oba nti bakusibye gino emisango lwakuba nti tebakyagiwuliriza egya kireereesi era oba tofuna kasiimo kano. N'oyo gwe bawadde ekibonerezo ekyokusibwa obusibe obutasukka mwezi gumu oba tofuna kibonerezo kino. Ebyogerwa nti abasibe abamu tebabeerayo babaleeta buleesi ku makya ne basiibayo ekiro ne bavaayo. Ekirungi boogera tebaleese bukakafu kusinziira nze ku kyemanyi eba n'omutendero standard ya netukolerako buli musibe wena gwe batuwa tumukuuma ne tumubangula ne tumuzaayo nga bwe kyetaagisa. Abalina endowooza oba abamalawo googera bajja batuwa obukakafu bakwateyo omu kasita bo babalaba we bali batukwatireyo omu bamuleete tujja kukakasa nti omuntu oyo gwe baleese si gwe baatuwa oba gwe baatuwa. Okwo tujja okusinziira kubanga twenyonyolako oba tukola bye tukola oba tetubikola.